Akatambi kano ak'essimu kasaasaanye ekiro ekikeesezza olwaleero nga kalaga akabenje akaguddewo ku luguudo oluva e Kaluma Pakwaki ku njegoyego z'ekkuumiro ly'ebisolo Limaction Falls National Park era ng'abaakabaddemu baabadde mu mmotoka y'ekitongole ekiwoza ky'omusolo ki URA oluvannyuma lw'okutomera enjovu eyabadde esala ekkubo. Emmotoka eno yabaddemu abantu 7 era nga 3 ku bo tebaalutonze ate 4 ne baddusibwa mu ddwaliro nga taasulewo taasiibewo yali ku mumwa. Abaafiiridde mu kabenje kano kubaddeko Andrew Lubego wa National Curriculum Center n'abakozi b'ekitongole ekiwoza ky'omusolo ki URA okuli Moses Adola n'eyaliko munnamawulire ku mukutu gwa WBS Robert Wamala Lumanyika ng'ono yabadde akulira okusomesa ku by'omusolo mu kitongole ki URA. Ayogerera ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority Bashiru Hanji akakasizza akabenje kano n'atunnyonnyola nga bwe gwabadde. Abadde bulayi kilometers nga 12 okutuuka ku junction yawo awali checkpoint ng'ova Pakwaki ng'ogenda ggulu Kaluma junction awo. So we yasangidde enjovu n'egitomera. Enjovu yabadde salamu ekkubo ate bwabadde kiro ng'egyo babadde nti wabaddewo enzikiza ng'enzikiza ekutte tomanya kuffe teri abadde mu mmotoka eyo naye tusuubira nti osanga omugoba wa taxi eno oba minibus eno osanga yayekanze enjovu ng'agituuse kupi nga takyasobola kukola ki nga tasobola kusiba bulungi. Wano waasinzidde okuwanjagira abavugira ebidduka mu makuumiro g'ebisolo okuba abeegendereza. Ekkubo eryo liriko obubonero obulaga abantu abalikozesa. Obubonero bwateebwako ekitongole ekya UNRA ebiseera ebyo. Bulaga kilometers obutasusa kilomita 40. Waliwo ne obubonero obulala obulaga nti wano ensolo essaawa yonna ziyinza okuba nga zisala ekkubo. Nolwekyo ng'ekigendera ky'obubonero buno kwagala kulabula abantu abakozesa ekkubo lino. Hangi ategeezezza nga mu kiseera kino we bali mu kaweefube w'okunoonya enjovu eyabadde mu kabenje kano balabe embeera gy'erimu. Tugezaako okunoonya enjovu eno tumanye embeera gy'erimu kubanga twagala tumanye oba eyagala obujjanjabi tusobola kukola ki twasoke tugyetegeeze nga tuli mu ginoonya. Tugenzeeko mu maka ga Lumanyika Mabombe mu disitulikiti y'e Wakiso ng'eno tusanze embeera ya kiyongobero ng'abakungubazi beeyiwa mu kifo kino. Lumanyika ajjukirwa okusoma amawulire ku TV ya WBS oluvannyuma gye yeegattira ku kitongole ki URA. Okusinziira ku bakozi b'ekitongole ki URA bano baabadde bava mu disitulikiti y'e Arua ku mirimu gy'okusomesa abasomesa ba sekendule ku nteekateeka ey'okusomesa emisolo mu masomero. Nga mu kyo twabadde tuva mu Arua gye twabadde tusisinkanidde abasomesa ab'amasomero aga sekendule. Masembe Michael ng'abadde akola n'omugenzi atubuulidde engeri gye bafunyemu amawulire g'akabenje ka bannaabwe. 2:32 omu ku bannaffe abagudde kabenje kano we yankubidde essimu naye ng'ate teyayise ku ssimu ye ne nawulidde eddoboozi lye ne mmanya nti ono mumanyi ng'ate engeri gy'ayogeramu erimu waasiwaasi. Nambuulira n'aŋŋamba nti Michael tugudde kabenje naye abamu tebasigazza bulamu. Teyampadde details zisukkawo nnyo ne n'aŋŋamba kubira bonna abatuli okumpi basobola okuba nga batuweereza enteekateeka etuyamba tujja wano tutuuke mu ddwaliro. Ye Ibrahim Bose yali omwogezi w'ekitongole ki URA era ng'abadde mukwano gw'omugenzi atubuulidde ebitonotono ku mugenzi. Obukugu bwe kwe kuba nti nojjukira nti amateeka naddala agakwatagana ku musolo bagakola mu Luzungu. Naye ate abantu bangi abali mu busuubuzi bategeera nnimi endala ezitali Luzungu naddala Oluganda. Ffe tugamba nti olulimi olusuubuzi Luganda. Wamala abadde alina obukugu okujja ebintu ebikwatagana n'omusolo mu mateeka n'abizza mu lulimi olwa bulijjo, olulimi olulya emmere. Bano batulombojjeredde ebimu ku birungi by'omugenzi eggwanga bye lifiiriddwa. Wamala ye muntu abadde omukugu mu musolo. Abamu bw'oba oyogera abantu 3-4 abasinga okutegeera omusolo
n'okugusomesa omanyi osobola okugutegeera ate nga tosobola kugusomesa muntu ye mukulu Wamala. Nga Wamala ekintu akitunulako omulundi gumu takyerabira era kyova olaba mu literature oba mu publications zonna zojja okusanga ezisomesa omusolo mu Uganda Revenue Authority kizibu okusanga publication ezo zetuyita simplified tax literature nga tagibaddeemu na mukono. Baabatuuze b'oku kyalo kino batubuulidde engeri Rumanyika gye yasengamu mu kitundu kyabwe emyaka 2 emabega. Yansanga nga nzimba ennyumba n'engimaliriza ng'ayitawo n'alambula ennimiro ye paka we namugamba omukulu nze neibawo naye wandizze n'ojja ne tubeera ffenna ku kyalo kuno. So n'awuliriza okusaba okwo n'agamba agenda tandika. Oluvannyuma lw'okusenga mu kitundu kyabwe buli omu abadde amutendereza lulwe. Era abadde musajja mukkakkamu muwulize bw'omukubira essimu n'omugamba waliwo ensonga bweti nga bamujjumbize na mukyala we Nalongo. Era tetumulina mu buzibu bwonna. Robert Rumanyika okusinziira ku nteekateeka we tuviiriddeyo ezitannakakasibwa olunaku olw'enkya mmisa y'okumusabira yakubeera ku lutikko Namirembe ng'okuziikibwa kwe kusuubirwa okubeerawo ku lwokusatu lwa sabbiiti eno. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.